yo America navuddeyo mu Geena nziyita Geena lwasonga nti omuliro gwennyini era tewegombanga n'abaana ne bwe ndibanga siriwo tokwatanga kubonova wamu n'ekyo olina okukola okusobola okubeerawo wano kuba ne Uganda nayo si nnyangu abantu bakaba bwavu bungi wano kati kyolina okukola okwetereza onotegera kye bayita spiritual world osobola okubanga bajjajjabo babakama abo baba malayika bo obazuukisa gwe bali muggwe kuba olina malayika ali muggwe malayika wo ali muggwe naye tomumanyi omanyi malayika wo omumanyi olina malayika wo gwe bayita guardian angel naye tomumanyi olina osooka omutegeera omukolera ebibi akuwa obulamu obulungi osigale ng'ofuna sente paka lw'olikaddiwa n'abaana bo bagabane ku ezo z'oliba okoze kapale abantu kijja kuyamba nnyo obutava mu Uganda oba otaakola ekyo ojja kuba okumaliriza ovudde mu Uganda ng'ogenze kubonaabona ng'abaana abali eri mu America kapale abantu abasinga bagenda eyo ebweru bakomawo mu nnaku nkulu ne gwe olunaku lwaze tetwakutegedde kigambibwa bakudipotinze era ndi wano ne mukutetenkanya kasho kano ndabe nga nfuna sente z'ennyumba siwa ku street kyekyatuukawo okudipotinga navuma Trump obubbi wanje navuma Trump ne mulangira okufaana embizi kati nandropinga kati abakadde bo balekeddaani abakazi b'abakadde bo badde olabirira nnyo ku omuliro obadde olina bameka ninayo omu omukadde omu omulekeddaani nemulekedde dolido adde boosi wabadde mukazi wo abadde boosi wabadde mukazi wo gwe ku byombi obadde oyagala omanyi aliki njakapale nafumbira omukadde asobola okumpa empapula omukadde nanyimya empapula nemuddukako nenyana mukama kalala nampa omukazi omunauganda omulungi alina empisa netwekuba embaga kati nemufumba empeta ogiraba ngirabye ngifunye so kati obadde oyoza bintu sagenda mu America kubonaabona nagenda kufuna kumanya nakutegeera katonda yantwalayo ng'omuntu wona agenda mukukomera eruzira nofuna okumanya n'okutegeera bwova mukukomera nga tolina kyoyiza omanya bali kuzaayo era mukukomera olina okuyiga kyoba abantu abamu babazaayo bwabba ate ne bamuzaayira ndaddamu nabba kati ebyansikozesa ensobi yonna okubonaabona lulina kaliya yange okufa kati byonna nabizuula nembitereeza mukama katonda nanziriza ekisa okusaasana okusonyiwa kakati kyova olaba ndi mukulagezaho okulaba nti the return of Musikapale mu buwangwa n'ennono nsobola okubanga n'abantu mbaddiza ku kyenagabana eri mukama katonda take us through experience gy'obaddeyo n'emyaka 3 gy'owangaaliddeyo ebirungi kyebiriyo kubonaabona kikosisinkanye okutuuka okugamba kanzire waka eyo nno ebeera decision era kizibu nnyo osanga omuntu akola decision nga gye nakoze waliwo Flavia agikola naye ayina consequences ze yafacinga waliwo n'abalala abazikoze abakomyewo naye nga tetubamanyi gakuba nti we are part of the celebrity people kale tuli popular omuntu bw'obeera popular buli ekituukawo bantu bakikuba mu mawulire naye waliwo n'abantu era bakomawo abakola decision gye nakola gye bali wakuba tebamanyikiddwa so decision ebeera nnungi naddala ng'olina katonda kubanga oyinza okuddaana wano si wange oyinza okuddala n'ofeiringa bubi nnyo wange onosobola okumanya katonda ali muggwe n'otegera obuwangwa n'ennono kalikyayo n'otereza buli kimu n'omanya nti mukama katonda ajja kumpa ekisa ampa ekyokulya n'ekyokunywa mu Uganda yange anzijjako biri ebisiraani ebyali binnemeseza obufumbo okugenda mu Amerika nga nsiraanye teri muntu agenda mu Amerika nga ali bulungi ku 10 kuliko abagenda nga bageze kusoma bavudde eno nga famire zaabwe zabagagga bagenda basponsalinga eri kubanga eri ogenda kusoma olina okusponsalinga bafamire yo ng'eri eno kati abasinga bava eno okugenda eri bamala kufeiringa obufumbo emirimu amaze makerere talina mulimu atambudde nga teweddeko soole akoze emirimu bamukozeseza bamugobye obufumbo bweddewo azadde abaana afuuse single mother amaliriza agenza enjalo zeri ewali emirembe n'atuukayo ate n'agwa mu shit ennaku nemuluma nnyo neyejjusa okudda wano nga takyasobola ebintu yabitunda buli kimu kyonna yava akitunze bali eri bamujubisa mbu gyamwe tukole Uganda nfu Uganda yes obwavu bungi ne mu America obwavu bungi kuba banaku basinga eri mu America nga ate tukaba kudduka eyo andi kyenkugamba goza mu Uganda temuli mbali bulungi mwe bali nnyo kakati gulaki toli part of them because tolina kumanya na kutegeera abantu tebagenda mu church kuwoza haleluya abantu tebagenda mu church kuwoza simaya mu mizikiti kuwoza simaya na biba madi kuba katonda tali mu church tali mu muzikiti katonda ali muffe oyo katonda ali muffe tulina okuzuukusa atuwa okumanya n'okutegeera ekisano okusaasana okusonyiwa waliwo emikolo gye tulina okukola katonda atutonda n'atutondera gino emiti girimu eddagala tulina olinaaba tulinywe tujjeko ebisiraani ffe tetukyalinywa tugenda mu machachi kunaaba bayibuli na Quran kyekituleetedde okubeera abanaku obusamize wabuyigidde America obusi busamise ekyo bakiyita omuntu abeera spiritual enensi eri spiritual ekyo bayita amwe spiritual doctor nagenda eri kuyiga bwa doctor nagenda kusoma kati nayize amwe spiritual doctor kati kyova guno omusomo gwenkuŋŋaanyiza wano bonna abasajja bendeese bonna tugenda kuba tusomesa buwangwa n'ennono ezo siri omusamize kitegeeza okussa emize emibi tebuba bulogo nga bwe babagamba there is a difference between witchcraft and culture abantu tebawula witchcraft na culture kusa abantu babyawule banatandika okubyawula ne bafuna obwongo obwetegeera ne bava ku bazungu
bagenda tandika okuba nga banyumirwa ensi yaabwe nga balinamu kasente kubanga omuntu batulina sente oba na buyinza katonda yanziriza obuyinza nampa omukyala alinamu nange nembanga nanga nsapootinze so kati am standing mukama katonda yasinga okumanya baganda bafe baani bomanya abali eyo ababonaabona bangi I can't mention them bwe nabogerako bajja nnyiga abantu bo diaspora bobeera eri Bulaaya tebalaba comedy wo oba tebalaba byoyogera naye kati bwe nakomye wano buli omu ali ku YouTube ali mu kulaba byange kati bajja nnyiga saagala tebanyiige saa kunyiiza bantu njagala kubeera mu bulamu bwange fighting mukama katonda yangaana entalo nenga I can't mention somebody's name but what I can say baliyo babonaabona ate nnyo bava wano nga balina expectations ne bafuna disappointment wojjidde nga comedy industry nayo ng'eri wansi gw'ogiraba otya wojjidde anti lubaale abaluma lubaale bwe butonzi nga comedy yanaani bangi lubaale abaluma beetaaga okugenda okutereza obutonzi bwabwe mukama baddiza ekisa omuntu yena nze kala luli ebintu byali byononese nga buli muntu agaba kapala we mulakala mulina lisiwe mula nolwo katonda yali andesewo nga nvuddemu nga ndekedde mbiri mwerere kati nga buli kyenkola kyonna abantu batansukira bange ekyekisiru ne kati katonda bwe yadda kati bagenda kuddamu banjagale abo abaali abange bajja kudda owuwo asigala wuwo era abataali bange tebajja kunjagala ensi tusobola kukwagala yonna olina kubaako n'ababo okkiriziganya nange nti comedy industry yagwa oba kweri of course comedy industry yo teyagwa weeri naye abagikolamu abali bacomedian be baagwa ne industry yo weeri bacomedian be baagwa la nsonga nti tebakyalina kumanya nakutegeera katonda yabavaamu kati anti kadi nze nali source of Nile bali banywa kunze bali bafeedinga kunze the parasite bali bafeedinga kunze so parasite bali nze naleeta I'm the one who found of stand-up comedy Uganda so bona bali bafeedinga ku bigambo byange nga babitwala eyo ne bantu balowooza bakopaza kale bintu byanyononekako nnyo okuba nti muntu yenna bwebanga gwozudde ekintu ate katonda nakuvaamu ebintu byonna bituuka ebintu bibadde ebibyatu babitwala so nakomyewo okuzza ebyange ebyabbibwa kiki ekikyo kye babba ebintu bingi babba ebigambo byange waliwo kati kalakata batwala ekigambo kyange kalakata bukedde embutu y'embutu kalakata embutu y'embutu kalakata byonna byali bigambo byange bagamba bubiwomula naye kati bibakozesanga ki nga shows so kati nakomyewo okubanja ebyange ngenda bavunaana mu bw'omwoyo spiritual okugenda wagenda otya waliwo abagenda ng'ebintu byonna babitunda akayumba kaffe nansana gye kali sikekokka bintu nalina bingi era gyebiri kigambibwa wakatunda nako toyinawo oli gwe nakaguza ave yampa risiiti gwe nakatunda ajeeta endagaano gwe nakaguza mugamba aleeta endagaano ze situndunda byange era ekintu kyendatundoka yali mmotoka kuba emmotoka naye so agirekawo naye naye singa nalina gwe nali ngirekera nandibadde ngireka kubanga sente za tikiti nazirina nalinawo abakyala banjagala bampa bangulya tikiti naye nenga ndi emmotoka kangitunde sente ziteke mu banka zibeereyo kati omukyala gwe wali wafumbirwa ogenda kubeera ng'ogendayo omulabeko oba mwayawukanye omuzungu nonya gwe muwa bwembulwa gwe muwa ngenda mufunira njagala mufuna omuntu asobola omuntugira kuba yampisa si bulungi mbeera ki gye wayitamu n'omuzungu struggle tewali nnyo mirembe sinze nzekka bannayuganda banyinya bali abafumbira abazungu ne bali mu kubatulugunya kubonaabona kwereere nawulidde mu interview ezimu zewayogera nti yali akukambuwalira yali akukola ki yali akuyisa bubi yali ankuluusanya kale yambonyabonya nnyo physically nze saabonaabona nnyo yambonyabonya nnyo mu physically saabonaabona nnyo ne yambonyabonya nnyo psychologically kyebayita psychological torture ate ebeera mbi nnyo esinga ne gwe bakubya ekibooko ne biggwa kubanga ofuna ne trauma nafuna trauma okumala ebbanga paka ne kati akyandimu sinatereera bwongenda empola bwongendako ennyo kubirawo ebinnyo nga kiki anti no psychological torture nina trauma nga bonaga nti omukazi bamulepingako nga muto kakati bwebamulepingako kati gwe bwoba omukwana omuntu bwajjewo noyagala omuteekemu ekibulimbu akuwerwa mpaka ebigambo bye ebintu bye bwomukwata n'omunywezamu boota onyijukiza oli yamulepinga omukazi aba awulira obusooka gaba asobola okujjukira kinga so kati nange engeri gye nkyalina trauma mulina okungenda mpola nkyakavalinga nkyali kuli kavale psychologically natulugunyizibwa era waliwo yali ngambye omuzungu muvunaane naye nga bwe kiri nti saagenda kuvunaana abantu eri ne mwesonyiwa ninze namulekera n'emitwalo ena ejja dola gye yalina okumpa twalina okugabana ebintu after divorce naye nze ne baŋŋamba nti ekizungu kijja kunonya kikube n'amasasi kuba banaku busende bwa busaving the bank bw'abaana be ate mubugabane mu kooti nze nembireka busende nembuleka naye nga divorce so wali oyagala mugabane nteeka mu America divorce nga n'omuntu naddala nga tulina alina bye yagulanga muli mwenna kuba alina bye yagulanga tuli ffenna mu myaka esatu biki bye yagula yagulayo yali agula ennyumba n'agula emmotoka byonna twali tulina obigabana tewafunako yadde nabimulekera saagala kumpalania bwerere nze sijja ku nsi kuno kubba bintu by'abantu I have to work for myself
Can you say this is Nze ke yalese green card mu America ngeidde n'engisonywa kubanga saagadde kuleeta kikolimo wano manti bujja nayo oba buli kaseera oba yagala kuddayo obanga uwasa omukazi ng'omwasiza omujje najjeera ate n'omuteeka ekyanja buli kaseera boda ya 10 aba yagala anobe. Can you say this in English? Omutolotano baava yiri 40. Kapale, can you say this in English? No, I don't want to use English because English is not my mother tongue. You understand? And I went there with my English. She took all of my English. Oluzungu yona nagenda lone ndono ya kumuzungu. Kati ndona ndamazao. Sinao. Kapale. Moment sijjo tasawa kwelabira mu America. Unkalakata non stop. Wanje? Unkalakata non stop. Ekiro misana kyagulu. Kiro misana kyagulu. Tewali kuwumulamu. Tewali kuwumula. Omugongo tekuli. I'm still recovering. Yaleta okulya ku organic food wa. Bambi kisebo. Tonsasira nnyo jakuzijukiza ennaku. Sorry. Tokaba. Nabira bakomuzungu. Ayala ina bana Uganda abandi amulukwe kati akabali mumula abamuvunulira omuya aliyo kyakukola. Okubala watu Era nakyakunkola kuba sigenda kuddayo waabwe. Okubala watu seta nakunonyako. Nga nonya ku Kingolede twali twayawukana dda yali anteeka ku restraining order kakati bwa jene Uganda ngina kuba ebinnyo kuba eri mu America yaddamanyi. So you're not going. America ebikazi byebifuga bitulugunya abasajja. So toddayo. I've said it many times. I will not go back in the hell. Sijja kudda mu geena. Yes. Kali mabana Uganda mulowooza mbu okufuna green card okujjano boddayo eri abantu bonna badde bali mu America bajja ne baddayo wanti balinawo income ate abeera watya ate neeri ali mu buddu agenda okumala emyezi gumu gwokokudde eringa bills ziringa bills zijjudde mu kamero boxes ayina ozisasula. Postayo the return of MC Kapale. Tetulabawo Mariachi, tetulabawo Maurana and Rainy, tetulabawo bakome. By the way, eno show si aba comedian. Eno show ya babuwangwa na nono. Okujjako waliwo ne batumbe tubayinza okubeera okubanga balo basamize bannange. Musamira. Okusamira kitegeeza okusemiza emibi. Ekyo nja kibayigiriza paka. Basemize emibi ne babeera bantu balamu ne bategeera obuwangwa n'ennono obujjajja bwabwe. Obujjajja bwabwe. What abadde comedian kyada kukolera bwobeereyo n'omulako n'ogamba I think this content of this guy is good. Comedian. Ono yali yesimbyewo mu bwa president yani. Ono yali yesimbyewo nga president. Bobi Wine. Omulala we yesimbawo. Leka temutegedde. Tutangaza kuba sala bako comedian yene yesimba kuba president. Yesimbawo. Ba comedian banje badde bansanyusa kwa mutimbalaba ku stage. Mutumenyere oyo yadde yesimba kuba president. So I can't mention anyone's name because nakanakuwa entalo. Ni musajja kati wa mwoyo am spiritual doctor. I can't kutankula ntalo zinabantu. Abakimanyi abantu bonna abali magombe bantu bannaffe babatta. Era omufuta kolagana mulamu lwa nsonga eyo. Be babaluga babasindikira amayembe basindikira accident bakola kikati abantu bazibu nnyo. You have to be very careful with people. Era obufukamidde ng'osaba Mukama Katonda Mukama nsaba ntaasa abalabe bange ab'ekyama n'ab'olwatu. Kubanga abalabe abo ab'ekyama bangi nnyo ne mukazi wo banyo bayakuwa butwatwala TV. Mu mbeera gye tulimu ye Uganda embeera yatusobera kubima ebitambula naawe kyemmanyi obiraba waliwo omukulu omu yavaayo n'asala abaana bana era erwaleero kooti ebadde mu community nga bwe ba ordaringa gye yabasalira singa obadde president w'eggwanga oba ng'oli mulamuzi ono omukulu eyasala abaana abo abana agwana ki kumutematema ne bamusa mu sefuliya ntumufumba ne bamuliisa bali bannannyini bange wangi kumutematema ne bamusa mu sefuliya ntumulya ne bamuwa abasezi b'e Kaakayi ne bamulya ne tumugabana n'abasezi b'e Masaka bwe bityo eyo ntumanya nti oyo yaliiriddwa n'omuzimu gwe nitugusiba tuleeta abasawo abaganda bajjumba aligaweesa ne bagusiba omuzimu natanda mukulabika mu nseera ekivulu kyo kyaddi nga 3 April 2026 eyo the best show ever since era ngenda kubeera nga siwogera oli comedy gwe bamanyi ngenda kubeera nga ndi mu ngeri ya kusanyusa na kuyiga okusomesa ate nga bwoseka so kigenda beera mu kyanja kuba tusuubira ogenda komawo na bisawo bya ssente ate okomyewo okukola buvulu nga buno nga bameka bakajja this is my talent by the way and I came back as a spiritual doctor sikyali mu buli comedy bwomanyi yeah era kino ekintu sitigenda komawo n'okyoka ngenda bakitambuza mu bisite ez'enjawulo wakomyewo nga musawo muganda abantu bave mu bwavu basingo mother bangi abantu bali mu buzigo baavu bintu byenjagala okujjawo kubanga gavumenti za Africa baziga nti omugagga tafugika kyeva bakwata abantu babajjuza babalimbalimba mbu Yesu akolera awonya Nabi Muhammad kakane babajjuza mu makyati kacyenjagala okujjamu abantu mental slavery mbajjemu mental slavery mbajjemu ne gundi modern day slavery
okomyo nga musawo muganda wetaba musawo muganda mwe spiritualist ate kuva mu butonzi kuba ebintu byenjogera mbirota na bulosi bingi nnyo nze n'okuwonya mponya nsobola okugamba ebigambo 10 na mbw'omwoyo nze ndi mulamu sikuwonya physically mu bw'omubiri wabula nkuwonya mu bw'omwoyo kati gwonyirira kungulira mundu oli mulwadde olimba ki omwoyo gwe mulwadde batya nze roni sirwalangako kugambye mu bw'omwoyo you are sick how you need medical attention mpozi Lydia not in physical but in bw'omwoyo okay. physical spiritually kati noyo ne Lydia ali spiritually mulwadde nemu wano mu mubiri anyirira abigula ne mu bw'omwoyo gwe mulwadde abantu bonna mu Uganda emyoyo mirwadde kikyotegeeza anti omwoyo gwe gulwala omubiri guba gugenda funa ebizibu kubanga omwoyo omubiri gutambulira ku mwoyo spiritual world is the one leading physical world. Then if you don't understand what we do in spiritual world, then you are going to suffer in physical world. Do you understand? Kabagezi boka.